Agatiisa Bujingo Pastor omufere Tebinagwa olunaku olwaleero poliisi eremeddeko era nga owa SFC eyagiwadde amagezi gano tumwebaza nnyo. Poliisi eremeddeko bw'etyo n'efulumya akatambi akaaliwo nga Bujingo asanjaga driver we. Baganda bange, mikwano gyange Tebinagwa. Twongera obbajjukiza nti Tebinagwa tetugenda bivaako. Museveni wabadde alowooza nti bannayuganda bagenda bivaako, bannayuganda bagenda muleka ati. Twongera omujjukiza mukuba mabomu mukutegula biki bannayuganda babiganye ebyo bafera. Pastor Agatiisa Bujingo se babadde amanyi mbunalidde empanga ng'era aliyo alassa nabimaze nabigambye Katonda yamanyi ekyaliwo nze sikyamanyi kyaliwo ng'alowooza mbuno bannayuganda tebategeera. Ogenda nno bawulira bannayuganda babevaako we batyo ewaani tetunnabivaako tukyabiriko nnyo nnyini ddala era tungera okujjukiza twetaaga kumanya ani yatta Uncle Richard era lwaki wamutta, yali akoze eki, yali akwatidde embijanjaalo, yali akoze ekizi. Ansa ze tuwagala Bujingo, tobuzaabuza abantu, totogeza kubuzaabuza abantu, aye tolina gw'ogenda kubuzaabuza. Twongera okujjukiza bano bannayuganda be weeteekako wasanga balaba, wasanga bagezi, wasanga bamanyi, wasanga babuufu. So toyina kyotugamba omufere Agatiisa Bujingo, twongera omujjukiza nti ne bw'anaatunanga akabizi k'omu nsiko ayina otubuulira akana n'akataano ku ngeri gye yattamu engeri gye yattamu omukulu Uncle Richard eyali talina buzibu, eyali talina musango, ye n'asalawo n'amusalira ogw'okufa. Ojja tubuulira Bujingo, ojja tubuulira, ojja bitugamba Pastor Agatiisa Bujingo, ojja bitugamba Agatiisa Bujingo, ojja tugamba engeri gye wattamu Uncle Richard era n'omusitogombola mu nnyumba yo. Byonna ebintu tubimanyi, bannayuganda ebintu babitegeera, bannayuganda ebintu babimanyi. Gojja kudda olowooze mbuno gw'otegeera wekka, ojja kudda olowooze nti bannayuganda tebategeera, ojja kudda ozanyire ku bannayuganda. Naye twongera okujjukiza tumanyi nnyo n'okusinga bw'olowooza. Tebinagwa Bujingo, tebiggwa bikiti ebyaffe bigewa ebiti, tuba tugudde eddalu, ojja bitugamba. Wewetegereza obutambi obwo oyiga ki? Teweerabira nti bungi mukamu bwakwatiddwa kamera za Uganda Police enketta bikolwa okwetooloola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'emiriraano. Era Uganda Police yabufulumizza olunaku olw'eggulu emisana n'ekigendererwa okuyamba abantu abawangaalira mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo okubeera obulindala ku bubbi obupya obwazuuliddwa obw'ababbi abatambulira ku bidduka nga ppikipiki, emmotoka, banyakula obusimu, banyakula ssente, banyakula obusawo. Era Uganda Police neekubiriza abantu obutakozesa ssimu nga bali ku nguudo singa kiba tekyetaagisizza, okunyweza ennyo obusawo bwabwe nga bali ku nguudo, n'obutabalanga ssente nga bali ku nguudo,
wano Uganda Police ngenda jiwawo obubonero 10 era mbadde tiki zokka bwe kibanga omulimu gwa Uganda Police gwa kuma banna Uganda n'ebyabwe essaawa ne bwebeera nfu essaawa bwe zituuka ko yafiira mu buddo bwebeera na mu bufunze nti essaawa tebeera nfu essaawa 24 mu ssaawa 24 mulimu eddakiika yaayo ennamusa Uganda Police this time around bwe sibasiima ate embeera mubi naye wano weewali ekibuuzo bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata ababba obusimu bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata embwa ezeerinnyira ku nguudo bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata abantu abasala enguudo bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata abantu abalwanira ku nguudo bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata ababbi ababba obusawo lwaki kamera zammwe tezisobola kukwata butemu bugenda mu maaso mu ggwanga era lwaki obutemu bwa Bujingo temubulina mu footage kyemugezaako okugamba nti kamera ezaakwata ekajansi kamera ezaakwata ekawempe kamera ezikwata wa ezennamuŋŋoona zo zaali tezikola mu budde obwo oba tezikola bubeerera oba footage oyo waliwo amulina ng'amusirikidde ng'agenda mumukozesa okusikamu Bujingo ssente kubanga footage gwalina aluma Bujingo oba abakulu bwe balaba ebyagenda mu maaso nga babiinamu omukono naddala nga mutabani wa Museveni n'ayita kwedi kwota be boopaleetingira kameras ezo n'asabawo footage yenna ekibuuzo kiri kimu bwe muba musobola okukwata endiga ezeerinnyira bwe muba musobola okukwata embwa eziri mu ggobe lwaki ensonga eno eri sensitive eyatwaliramu obulamu bw'omuntu mulamba ey'obulumbaganyi obwakolebwa ku musumba Agatiisa Bujingo butuuka okutwaliramu obulamu bw'omukuumi we driver we omukadde w'ekkanisa era owa SFC yoyo footage taliiwo oba kamera zammwe zikwata bisanyusa maaso ebiteesittaza nnyo zikwata mbwa zeerinnyira zikwata muntu asseko muntu kasimu zikola ki zikola buntu butonotono bwe bityo naye ng'ewatundudde ebyesittaza oba ewali ebyesittaza awo kamera zammwe tezitunulawo bulijjo tubanenya ng'era twevuma ne tugamba nti ssente y'omuyi w'omusolo yatokomokera ku kamera ezo okuva mu kuzigula oziinstoolinga emiti kwe gitudde ozikanika abazoopaleetinga ne monitors kwe zirabira oba kwe bazirabira abazoopaleetinga era nga twebuuza gino emisaala abazoopaleetinga tubasasula gyaki kubanga tubadde nga tetulabawo ngawo ku mugaso gwa kamera ezo naye mutuprovince wrong era tusaba okubeetondera nga tukuba mu kifuba kyaffe emirundi ena tuli boonoonyi twali bakyamu okulowooza nti tetwateeka ssente we tulaba nti kamera zitwateekamu obwesedde bwe ssente laazima tezirina mugaso mu ggwanga mutulazeeko nti kamera eziri ku nguudo zonna zikola then the question is where is the footage of Bujingo zaataaka kubanga bwe mubange zasobola olaba ekajansi ne ziraba ekawempe wano kinnyana mpindi ne namuŋŋoona then mbuuza footage ali ludda wa kyemugamba zeze namuŋŋoona tezaakwata byagenda mu maaso zeze namuŋŋoona tezaakwata byagenda mu maaso era osobola okuŋŋamba nti omusumba ow'amaanyi ennyo ng'Agatiisa Bujingo ng'asukka ne ku ky'okubeera omusumba wabula ng'awuliziganya bulungi n'abakulu abatwala gavumenti era nga gavumenti buli lweyonoona fees awantu Bujingo afuuka ekitiiyo ekijja nga kiyoolawo obubi bano bwe bazze nga bayonoona mbuulira mwe kyemugamba ye footage owuwe tali yafuna obwenkanya mu lulumba lwe bwe kibanga Bujingo tayina kakwate n'akatono mu lulumba olw'abakolebwako then mute footage Bujingo afuna obwenkanya bw'aba Bujingo tasobola kufuna bwenkanya then mu Uganda ani alifuna obwenkanya era bw'eba Uganda Police tesobola kunoonyereza ku ttemu lyatuusiddwa ku musajja w'amaanyi nga Bujingo ng'ate eri mukozi wa gavumenti somehow oba ssaabawolereza owa gavumenti ku bikyamu byebeera ekoze
then poliisi ya Uganda erisobola kunoonyereza ku musango gwani. Bujingo nga bw'ogamba nti tukkuba, nga bw'ogamba nti tukwogerako, lazima bw'oba okakasa nti tewali mu lulumba olwo, guno gwe mukisa gw'okwejjeerera. Bw'oba okakasa nti byonna ebyakolebwa tobimanyiiko, guno gwe mukisa gwa Agatiisa Bujingo okwejjeerera. Bwe kibanga obulumbaganyi mwabufunira Namuŋŋoona ng'ekibuga Kampala kyonna kyetooloddwa kamera, bulijjo ze tulowooza nti tezikola, bulijjo ze tulowooza nti teziraba, era bulijjo ze tulowooza nti tewali abeera ku monitor kulaba bigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Agatiisa Bujingo, it is your turn okufuna obwenkanya mu bulumbaganyi obwakutuukako, n'okufuna obwenkanya mu nfa y'omukuumi wo, driver wo, omukadde w'ekkanisa era owa SFC. Bwe kibanga tewali mu lulumba olwo, kaakati naawe neegattaako tubanje footage, kubanga Uganda Police esobodde okulaga nti buli ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala tukiraba. Uganda Police ng'esobola okukwata anyakudde akasimu, naye nga gavumenti eteereddwa kunninga etuwa Kibalama egamba Kibalama ffe tetumukwatangako, ne tugiwa olunaku lwe yabulawo n'ekifo mwe yali, ne tukigamba tukebere ku CCTV kamera ez'ekitundu ekyo, n'egamba for your footage tetwamukwata. Kano kabonero ak'essimbalala nti bano babuzaabuza mmwe bannayuganda. Buli kintu ekigenda mu maaso mu Uganda abantu abo bakiraba, naddala mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ebitundu ebiriraanyo, era bakulazeeko nti footage tumulina. Kyesitegedde, waliwo ayambula Bujingo ng'amulyanga emmesa amuluma afuuyirira, waliwo munda mu gavumenti ali mu kutaanyawo mpolampola Bujingo. Mukiraba nga nze bwe nkiraba, kuba kabonero ak'essimbalala akalaga nti byonna ebyakolebwa awo tubimanyi, naye ensonga lwaki tetubitadde gwe bikuba ye waffe tebibbulula mubbulule. Agatiisa Bujingo, bw'obadde oli konkushua nti tewali mu bulumbaganyi obwakolebwako obwatwalira obulamu bwa driver w'omukuumi weera omukadde w'ekkanisa era wa SFC, kyekiseera neegatteko. Kakati tubanje footage. Uganda Police n'oteekawo bukadde 2 ku muntu yenna ayina amayitire ku kulumbibwa kwa Bujingo, naye ng'ate oyina kamera enketta bikolwa, wabula onoonya hiyase kyokka ng'ate ekikolwa osobola okyetunuulira awo n'otayona miliyoni 2 oba miliyoni 2 n'oziguliramu omutemu uniform n'akawunga kagenda okulya ebbanga ly'anamala eruzira nga tebannamuteeka kalabba. Nze nabagamba oyo Bujingo ye mutemu. Ate njagala kibategeezaako wano mu Africa tewali muntu alina intelligence nga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era gwe bw'oba olowooza nti Uganda Police oba gavumenti ya Uganda ye nnafu nnyo mu kunoonyereza, then oli mukyamu. Gavumenti emaze emyaka 38 mu buyinza egenda kuweza emyaka 4. Golowooza ki ekigikuumi? Ng'abantu tebajjagala, abantu tebagikkiririzaamu, abantu bagiwalana, abantu bagiboola. Ekigikuumidde mu buyinza si maanyi g'abantu ate si ga mmundu gokka, wabula n'amaanyi ga intelligence, kubanga ne Idi Amin emmundu yazirina naye intelligence teyaliimu kimala. Amaanyi ga intelligence emmundu teyina mugaso, kubanga emmundu ekozesebwa muntu naye ategeezeddwako ddi nti gikozese. Kitegeeza Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye ina intelligence, era ng'oyagala okukakasa nti gavumenti ya Museveni ina intelligence. Era bino bye babalimba Joseph Kony, simanyanga Alisira Kwena, simanyanga ADF, simanyanga M23, beba bo. Njagala okere ku machofu ne wootuula n'omuntu ng'oba muli abantu 4 mutandike ku lukwe lw'okuteesa okusuula gavumenti. Nkulayirira ku intelligence Museveni gy'alina tosobola kuweza wiki, tosobola kuweza nnaku 2 nga mu bano mubaddemu abasajja b'omusajja era nga bakuwaddeyo mu musajja mu maaso g'omusajja. Y'ensonga lwaki ojja kwesanga Museveni alidde abamu ku baweereza be mu gavumenti ye naddala abaamuleeta. Ayina intelligence, nkiddamu Museveni ayina intelligence
era nkugambye ngoyagala okukakasa nti amanyi intelligence kola ekyo kyenkugambye. Kakati gavumenti erina intelligence egikuumidde mu buyinza emyaka 38 nga si maanyi g'abantu oba si mukwano gw'abantu. Mbuulira bweremu okuzuula ekyabadde mu kibuga Kampala nga tekyatuusiddwa just ku civilian bano abaabulijjo abagamba agende, wabula abagamba asigale, wabula abagamba abeewo, ne bakugamba nti it's now 1 week or 2. It's a 1 week? 2 weeks. It's like 10 days. Yeah. Ennaku ziringa kati 11 bukye ekikanga bwakino kibaawo. Naye nga poliisi seemaayi oba bitongole by'ebyokwerinda tebivangayo na kulaga wawo ebituuse mu kunoonyereza ku butemu obwakolebwa ku musumba Agatiisa Bujingo. Ng'ate birina buli kimu ekibisobozesa okukola buli kimu. Bano bakimanyi nti musajja waabwe ye yatta omuntu. Bujingo ye yatta Richard. Nkidda mu Bujingo ye yatta Richard. Nze mbawadde formula ennyangu ey'okuzuula ani yatta Richard oba ey'okuzuula obwenkanya eri Bujingo, okuwa Bujingo obwenkanya. Bujingo nze bw'aba akakasa nti teyatta, kakati aneegatteko yonna gy'abeera katuutike, agatteko eddoboozi lye bayita twagala footage. Kuba Uganda Police etukakasizza nti buli ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala n'emiriraano kyonna ekiraba, buli ekikolebwa bakiraba. Kati mbadde njagala ssebo Uganda Police onyambe ompe ku footage ku byaliwo nga Bujingo akankamulwa amasasi ebbaawarakata. Mwe kye mugambe ebbaawarakata tewaliiwo kamera wo oba ebbaawarakata kamera eziriwo buli we ziwulira amasasi nga zeekanga nga zo nnyangu nnyo za kukwata byesittala, mbwa zeerinnyidde, mbwa ziri mu ggobe, akaliga kalinnyidde embizzi, ebyo bye musobola okukwata oba kamera zammwe bye zisobola okukwata nga bwe ziwulira essasi w'ebbaba nga zibuukako omulundi gumu. Bwe ziba nga zaabuukako awo ng'essasi livuze era tubagondezza zisooke zeetegereze mu kifaawo baseddeeke zikyabaali bayimiriddewo okuswama okumala akabanga, oba zeetegereze ng'emmotoka etuuka booda ki eyagitambulirako era abaatambulirako baali bambadde obukookolo baali bambadde elementi oba baali open. Muzuuminge in, muzuuminge out, wema mukakasa nti musajja mmwe si mutemu, then mutuwe video era mulage bannayuganda omugaso gwa cameras. Nze wano oli ayinza okugamba yekolera owala na Bujingo, kasajja gwoberedde ki Bujingo? Naye Bujingo omusumba affe omulungi atugamba yalumbibwa, era olulumba olwo ne lubaako obulamu bw'omuntu gwe lutwala. Kati nnoonya bwenkanya eri Bujingo, ne Bujingo waba ayagala obwenkanya nga kakasa si ye yakikola aneegatteko tugambe Uganda Police we need footage, we need video olyoka olengere ekyo bw'atakikola. Eno ye video ebalaga nti omusajja alina gwe yatta oba omusajja ye yatta driver w'omukuumi weera omukadde w'ekkanisa era wa SFC. Kati ekyo nkibagambye nze mmwe bannayuganda nabagamba ekintu kimu, ensonga y'omusango gwa Bujingo oba obulumbaganyo obwakolebwa kwa Agatiisa Bujingo mugimpe poliisi ne bwetaagitwale gwe munnayuganda at least obeerenga eyo ng'otegedde omutuufu eyatta Richard, ng'era otegedde nti tewali bulumbaganyi bwakolebwa nga bugenderedde kutwala bulamu bwa musumba, wabula omusumba ye yakola obulumbaganyi ng'agenderedde okutwala obulamu bwa Richard. Uganda Police aideyayo mutuwe footage, mutuwe video, kubanga kyo bulijjo tekitunuuliza maaso batuga ewaffe Uganda tuyina makolima ziddani, kamera zaddani, buli kimu kya makolima nga bwe system bwere ya makolima, buli kimu kya makolima era nga tewali ateeka mulaka ku cameras eziri mu Uganda oba eziri mu kibuga Kampala n'emiriraano n'okwetoloola Uganda okutwalizaamu eziri ku nguudo. Naye tukakasizza zikola, zirina omugaso ate era zisobola otuyamba ennyo mu kumalawo obumenyi bw'amateeka
okutukakasa nti zikola tutandikire ku eno keesi ey'amaanyi ennyo. Jjukira munnayuganda talina bwesiga eri Uganda Police nga ne Bujingo mwali kuba alumwa masasi gamunuubula eno yonna. Alina obulumi Ssenkubuge bwannyonnyola, nze Ssenkubuge luli yannyonnyola obulumi Bujingo bw'alina nange nenkaaba. Fulufiga buli lunaku lwe bakeera ku TV ne Ssenkubuge bafa kakasansi nti omusajja baamukuba, nange kinnuma. Kye kiseera omusumba wange omulungi aweebwa obwenkanya. Amiina. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi amagezi we gabeera gazze. Bwe kibanga Bujingo teyali mu lulumba olwo tumuyambe tumuwe obwenkanya, mutuwe footage mu kifo ekyo mu ssaawa ezo ku lunaku olwo nga balumbagana Bujingo mwe mulabe oba Bujingo teyakiriimu oba mwe muba mukakasa nti teyakiriimu nga naye akakasa nti teyakiriimu. Kakati mmwe muyingire mumanyi we mutandikira n'okubanga mwatunulawo dda ng'era bwe nkakasa mwatunulawo dda. Footage either mumulina obanga abaavu yabagamba mu musangule. Bwe mubanga mwamusangula era ye mutaamutuwe. Nze nga ntuula wano ku olwo sigenda kujja nga detective, ngenda kujja ntadde ekyangwe ku mutwe ng'ekino ekyabalamuzi. Ekyo ekyangwe ng'ekyanita Amongi ne ba Justice ngutyemule kubanga oludda oluwawaabirwa nduwadde obudde okulaga ensi nti terwakikola naye lwogeza bigambo terwogeza bikolwa. Kyokka ate oludda oluwaabi obujulizi bwonna bwe lukuŋŋaanyiza bundaga bulazi wano nti Bujingo ye yatemula ddereeva we, Bujingo ye yatemula Richard. Era nakibagambirawo ne ku lunaku olusooka nga sinnayingira na kuno kunoonyereza kuli diipu ng'abakulu bakindaze ne mbagamba nti Bujingo amanyi ensonga lwaki oli yaffe era amanyi ekyamutta era akimanyidde ddala bulungi nti obulumbaganya abwerippako bwerippi naye teyabuliimu. Temuggwa kutta, temuggwa kulya nsubi. Leero walyamu omususa, bukyolya myungu walyamu akatanga. Ate nakugamba okusirika kwa Museveni kutegeeza kinene this time around, kubanga yatuuka n'okujja okwogerako eri eggwanga juzi nga musuubira okubanga naawe anaakuteekamu teyakuteekamu. Naye akimanyi nti gwe ne muhoozi mwattali kyadi, naye akimanyi. Era nze singa mbeera Bujingo naalibadde nnaza okusedda ne neeraliikirira, naalibadde njiya kiddako kubanga Bujingo ne Museveni akimanyi nti gwe yattali kyadi. Ngenze naffe twavuddemu ne mu kabaala ekiro nga tukooye ng'enjala etuluma ntugamba tugende tulyemu kakoko. Abalala badde banga tugende ewa Cyusi eri 10 gyali embizzi. Ne mbaga banne tugende ekamwokya tulye kakoko, nze embizzi empafulu sigisobola. Okiwulidde era twagenzeko ekamwokya ewa His Excellency ne tulyamu kakoko ne tunywa. Tweyanzizza nnyo omukulu yeekolera, weebale kusomesa ggwanga era weebale kulambulula nsonga. Tweyanzizza. Tebuhabulwa n'akabinjako, Bujingo n'embaliga zo tetunnakuvaako. Paaka ng'otubuulidde Uncle Richard yafa atya era lwaki ng'otuwadde ensonga ey'amaanyi gy'oyinza otugamba nti wamutta lwa nsonga eno. Naye oba tobituwadde ebyo bibiri twongera okujjukiza tukyakuliko kabanda ku ndongo. Tukyakuliko tetunnakuvaako tukubanja kubanga tukubanja ensonga eyakuwatsa notta Uncle Richard gitwagala okumanya. Tetwagala kintu kirala kyonna, twagala ensonga emu, lwaki watta Uncle Richard.
awo tukuggyeko engalo naye wona batonna tuwa nsonga eyo twongera okujjukiza nti tukyakuliko ate ffe tumala gava bwetutyo ku bantu paka ng'otuwadde ensonga ey'amaanyi etegeerekeka ennyonnyola bannayuganda. Amiina. Ye